amasasi g'abugingo ngatankanyemu bajja bagakuba ogatankane nnyoko oba olina obulumi bw'oyitamu ng'embwa ziboggola mwekuumenga embwa abakulumya emitwe mbwa abakubuuza otandika ddi okukola mbwa bw'aba alina omulimu agukuwe abakugamba tolizimba mbwa ababuuza sente za Pentagoni mbwa tewali yatuwa wadde 10 alowooza nti bugingo nsobola okubba wadde ogu era buli lunaku bo bongera kuteekayo n'ekirooto bakimanyi nti kya buwumbi 10 embwa bwetuula ku ka TV kwa simu kaayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njagala kwetonda programu eno ebadde yakubeerawo ku Sunday mu programu yaffe eya Church Before Church. Naye olw'obuvunaanyizibwa n'emirimu emingi gye mbadde nagyo sisobodde kugikola kyenvudde nsalawo tugifuna olwaleero olunaku olwa Monday. Bassebo ne bannyabo njagala muntegeere bulungi. Olwaleero njagala kwogera n'abaweereza abasituka. Katonda baafukako amafuta ku lw'omulembe guno. Sirina busobozi bwogera na bakitaffe mu Katonda. Amaanyi ago mpulira nga sigalina. Naye mpulira nga nsobola okwogera naawe. Muweereza munnange asituka nga nze. Muweereza munnange Katonda gwawadde ekisa okuweereza. Oli eyo mu kyalo, oli mu kibuga, otandise okubuulira enjiri, owulira olina omuliro gw'okuyaayaana okuweereza Katonda mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Leero bwe tutunuulira ebigenda mu maaso mu mubiri gwa Kristo tebisanyusa. Bimalamu amaanyi ebimu. Naye Bayibuli esomesa mu Baluumi essuula ey'omunaana olunnyiriri olwa 28. Bayibuli neega nti ebintu byonna bikolebwa olw'obulungi eri abo abatya Katonda. Ebintu byonna bikolebwa olw'obulungi eri abo abatya Katonda. Ebintu ebyo byandibawa ebiri bikubeerera ekyokulabirako kubanga Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Abaluumi Bakolinso munsonyiwe Bakolinso ekisooka essuula ey'e10 olunya olw'11 Bayibuli egamba bw'eti. Naye ebyo byababaako abo okubeeranga ebyokulabirako era byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuume aleme okugwa. Bassebo ne bannyabo byonna ebizze bibaawo Katonda ayinza okuba abiganyizza biveeyo mu kyama birabike mu lwatu ng'omuweereza asituka bikubeerera ekyokulabirako okwekuuma oleme okugwa. Olabire ku nsobi abamu ku bakitaffe ze bakoze. Olabire ku nsobi bakadde baffe abamu ze bakoze. Kikuyamba okulongoosa olugendo lwo bw'oba onootambula olugendo oluwanvu. Kikuyambe okusimba omusingi omunywevu bw'oba onootambula olugendo oluwanvu nga teweesittadde. Kubanga Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Abefeso essuula ey'okutaano neega nti bwe mubanga mutambula mutambule ng'abalina amagezi. Kubanga ennaku zino mbi. Kati ebintu bino ebimu Katonda asobola okubiganya bibeerewo. Nze naawe abasituka bitubeerera ekyokulabirako okubanga tetwesittala, okubanga tetugenda kukola ensobi ze zimu. Ekyo kye kinjagaza Bayibuli eno. Nti Bayibuli eno bw'ogisoma ekulaga abasajja n'abakazi abaaweereza Katonda ne batamalaako olugendo lwabwe. Era n'ekulaga abasajja n'abakazi abaaweereza Katonda ne bamalako olugendo lwabwe. Buli omu n'ekulaga kye ekyabaawo kye kijinjagaza. Bassebo ne bannyabo olunaku lwaleero njagala kwogera ku biki ebitera okuyiwa amafuta. Sitaani alina ebintu bingi byakozesa okuyiwa amafuta g'abaweereza. Sitaani alina ebintu bingi byakozesa okukuba abaweereza okubateeka wansi.
naye olwaliro njagala tutubeeko kimu kye tunokolayo kye tuba tusomako leero Katonda bw'anaatuwa ekisa tujja kukwata ebirala ku Sande ejja kubanga tukyaliwo Voice of the Gospel weeri nange Mukama antaddewo wendi neebaza Katonda naawe akuwadde data wooli tugenda kusoma mpola mpola kaakati wuliriza ebibi byonna nkiddamu ebibi byonna biva eri Setaani buli kibi kyolaba kiva eri Setaani era bw'okikola Katonda takisanyukira naye waliwo ebibi oba waliwo ekibi Bayibuli kyerondobamu neekuwa n'ensonga lwaki ekirondobamu ekyo kye njagala tutunuulire olwaliro njagala tutunule kibayita ekibi ky'obwenzi bwe tusoma Bayibuli n'obwegendereza tulaba abasajja ab'amaanyi obwenzi kye bwabakola kati gw'omuweereza bw'oba osoma Bayibuli weetegereze bulungi kikuyamba okubanga onyweza zipu yo naawe omukyalo onyweze sikaati yo kati njagala tubikule ffenna bassebo ne bannyabo mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'18 Bayibuli eyogera etya ku kibi kino Bayibuli egamba bweti Bakolinso ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri 18 Bayibuli egamba mwewalenga obwenzi mukole ki mwewalenga obwenzi ekitegeeza nti obwenzi beewala bwewazi obwewala bwewazi obwenzi obwewala bwewazi odduka budduke Yusufu yatuwa ekyokulabirako muka Potifaali bwe yali ayagala kumuyingiza mu kibi kino n'afubutuka n'adduka emisinde n'adduka kyamutawaana nti ennaku zino ate ffe ekifo ky'okubwewala n'okubudduka ate tusemberya busemberere oli mwana mulenzi ekikutambuza ng'okute mu biwato by'abawala kiki oli mwana wa buwala ekikutwala ew'omulenzi simanyi ngenda kumugololerako ngenda kumwolezaako ekikutwala ew'omusumba nga musajja ng'oli bw'omu ngenda kumwolezaako kiki ngenda kumugololerako manyi Mukama yampa obuvunaanyizibwa nze ngololera musumba obadde kigundi obadde ki Bayibuli egamba bweti mwewalenga obwenzi buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye nti ebibi byonna bwe twonoona biri kungulu ku mubiri gwaffe naye ate ekibi ky'obwenzi mbukyo kiyingirira ddala munda ekibi ky'obwenzi mbukyo kiyingira ddala munda njagala kuwa akatyabaga oba obumu ku butyabaga obuli mu kwenda 1 obwenzi buggulawo enzigi eri omuweereza emizimu ne gimuyingiramu nga bwe gyagala nkiddamu obwenzi buggulawo enzigi eri omuweereza emizimu ne giyingiramu muweereza oyo nga bwe gyagala era bwe wabaawo oluggi Setaani lwakozesezza okutukuba bakiyita bwenzi obwenzi bukwambula ne bukufuula ekitagasa gwe genda osome Bayibuli olabe omusajja Bayibuli gweyogerako yayina ekipawa yayina amaanyi Samusooni yayina amaanyi naye ebyawandiikibwa bisomesa nti Samusooni bwe yayenda ku Derira n'amuwaayo eri Abafirisuuti ne bamugyamu amaaso ebyawandiikibwa bigamba ebyawandiikibwa bisomesa nti Samusooni yali omuweereza ow'amaanyi baatandika kumuzanyisa mu kibuga baatandika kumutwalanga ku mikolo yasanyusa abantu eyalina ekigambo yafuuka musanyusa mu kibuga yafuuka ddiikuula era nga n'abantu tebagenda eri Samusooni kufuna kigambo naye bagenda abasanyuseemu era bamuleetanga awo ne bagala katulese bulaza Samusooni ajja atusanyuse ng'ekibatuuzizza abaseseemu just lowooza ku musajja yali ow'amaanyi ennyo bw'atyo
ekibi kikwambula, ekibi ky'obwenzi kikwambula ekitiibwa ne kikuggyako ekitiibwa, na buli abadde akuwa ekitiibwa naba nga takyasobola kikuwa. Ekyokubiri, ekibi kino bwe kibeera mu bulamu bwo bw'oyenda kiggulawo enzigi, emizimu ne giyingira nga bwe ŋŋambye. Tunuulira Dawudi, ebyawandiikibwa bisomesa ku Dawudi nti yalina omutima ng'ogwa Katonda, naye bwe yayenda ku muka Uliya yamalirize emizimu giyingidde mu bulamu bwe, n'atta n'okutta, n'ayiwa omusaayi ogutaliiko musango. Abantu bameka, abaweereza bameka abali eyo ng'ofunyisa omuwala olubuto ne mumaliza nga mugyemu olubuto olwo, kubanga otya okuswala, otya okuswala n'oyiwa omusaayi. Naye leero gwe omuweereza andaba, Katonda amusaba akuwa ekisa, nange ampa ekisa, tusobola okwewala ekibi kino, tusobola obutagwa mu kibi kino. Abasajja ab'amaanyi, ababadde ab'amaanyi abakola enkuŋŋaana ezinyeenya amawanga bagudde lwa bwenzi. Ate tebakulimbanga nti obwenzi buvaawo na kuwasa, obwenzi buvaawo na kusaba, na kugwa mu maaso ga Mukama, na kugoba muzimu guno mu bulamu bwo, na kubeera mugezi. Ndowooza ontegedde. Lwaki kisobola okuggulawo ebituli? Lwaki kisobola okukubamu ebituli ne kiba nga emizimu gikuyingira nga bwe gyagala? Bayibuli esomesa mu Bakolinso ekisooka essuula y'omukaaga nega temumanyi ng'emibiri gyammwe by'ebitundu bya Kristo? Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo bifuulenga ebitundu by'obwenzi kitalo. Obanga temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu? Kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu. Bassebo ne bannyabo, bwe weegatta n'omuntu muwaanyisiganya, ekimulimu kiyingira mu ggwe, n'ekiri mu ggwe ne kiyingira mu ye, mu mubiri ne mu nsi y'omwoyo. Era mmwe abavubuka abali eyo abatanaba na kulokoka, abamu temunaba na kulokoka, nammwe kambayambe bino by'okwana ono n'okwana Hajjara n'okwana Shamimu n'okwana Mayimuuna, weefuula mpiso teyeesigamwa, weeyingizaamu mizimu. Ogenda kusiraana n'okwewuunya weewuunye, weeyingizaamu mizimu. Emizimu mugiwaanyisiganya ne giva mu ono ne giyingira mu ono ne giyingira mu ono ne giyingira mu ono. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Katonda asobola okutuyamba ab'emikwano abaweereza. Katonda asobola otuwa ekisa abaweereza. Bw'obanga osaba amafuta, Mukama mpa amafuta agatambula amawanga, Mukama mpa amafuta, saba ne Katonda okunyweza zipu yo. Saba Katonda anyweze sikaati y'omuwala gwampuliriza asituka. Oyinza n'okuba oli mulokole wa bulijjo toyina na buweereza, saba Katonda akuwa ekisa. Teri kintu kibi ng'omuweereza n'ofa ne batandika okusomba obwana obuto, n'ab'embuto ne batandika okujja, bwe tulaba nti omulambo gwo gugenda kuswala. Ebintu bino tubyogera, tulabyeko abakulu b'amasomero abafudde, abaana ne batandika okujja n'embuto nga bagamba yanfunyisa nange olubuto, naye nga omukulu w'essomero bannannyini ssomero dayirekita nga ye yalumufunyisa. Gw'omanyi bwe kiswaza, n'emirambo giswala. Muweereza gwe wawasa mukyala wo mu 8 mu emeka, wawasa mukyala wo mu 9 mu emeka, wawasa mukyala wo mu 12, akaana ak'emyaka 2 bwe bali kaleeta, ogenda kuwulira otya? Ogenda kuwulira otya? Naye Katonda asobola otuwa ekisa. Ekisa kya Katonda kikyaliwo. Tulabire ku ebyo ku bantu abali mu Bayibuli n'ab'obuliwo, ogambe nti kakibe ki sigenda kugwenyuka.